bannange kigenda okubeera awo mpulira essanyu kinabeera 19 kati njagala nangamba bwoba oyagala okukakasa ojja kumpa n'amannya gaabwe nzembi okiwandiika ate nze amiina yakulanya kubanga nze agasize olanye bakiwalabye Kimagi nga kibigula nze muyita bajjajja bonna kikwewuunyisa nti omwana ono yatuula siniya fundo yali 2010 mu 2010 kyanneewuunyisa nnyo nti yajja wano nga tannaweza myaka 27 naye nga ffe tulowooza bwe twawuliranga mu Nabusiro ne programu ze yasomesanga era yekanga nnyo okundaba ku TV nga nze ndowooza musajja mukulu yayambalanga ekkanzu n'agenda oba ng'asomesa ku bifa ku mugga ku biki kati nga ndowooza musajja ali myaka ngana era yali Aston yekanga nnyo ekubiriza buli muntu yenna okubeera nti ffe bannakazadde b'empisa okubeera nti twebereremu buli muntu yenna omuganda ali wano yebereremu okubeera ng'agula ekitabo kino okutaasa abaana baffe bonna abazaalibwa mu nsi okumanya olulimi lwabwe n'entya bakadde baabwe gye baatuukamu okuba nti yeewuunya nnyo tubasaba musajja eyasooka okukwasa nga twegatta tutukirire omukulu etwala ekitabo kino buli omu abeere ng'atwala weebale nnyo weebalire ddala ekitabo kino kiyigiriza mwebale nnyo tujja kusobola ddala okulwanirira olulimi tujja kulwanirira olulimi n'abaana njagala owandiike amannya g'okukwatita ekitabo n'essimu kati gwe bajja ojja kunkubiranga essimu ŋŋambe genda ewa gundi omusange wanne wano akuwa essente nga bafunye ssente lwaze sijja kubanga nkola ki naye gwe ŋŋamba nti gundi yaŋŋambye yafunye ssente gendayo Zembe mbadde manyi wavudde Uganda nojja era obadde tubadde naye okubira ddala mu covid agenda okutandika yali amaze okuyigira wano covid yasanze nnyingi